Enjiri nga bwe yawandiikibwa Lukka. Essula esooka. Bwe baali abangi abaatandika okuwandiika amakulu g'ebigambo ebyatuukirizibwa mu ffe, nga bwe baabitubuulira abo abaasooka okuva ku lubereberye okuba abajulirwa era abaweereza b'ekigambo. Awo bwe nalirangiza ddala byonna okuva ku lubereberye, era nange nalaba nga kirungi okukuwandiikira ggwe, Teefiro omulungi ennyo, nga bwe byaliraana, olyoke omanye amazima g'ebigambo bye wayigirizibwa. Awo mu mirembe gya Kerode kabaka w'e Buyudaaya, waaliwo kabona erinnya lye Zaakaliya, wa mu lulyo lwa Abiya, era yalina omukazi ow'omu bawala ba Alooni erinnya lye Erisabesi. N'abo bombi baali batuukirivu mu maaso ga Katonda, nga batambulira mu biragiro byonna ne mu by'obutuukirivu ebya Mukama nga tebaliiko kabi. So tebaalina mwana, kubanga Erisabesi yali mugumba, n'abo bombi baali bakaddiye mu myaka gyabwe. Awo olwatuuka bwe yali ng'akola omulimu ogw'obwakabona mu maaso ga Katonda ng'oluwalo lwe bwe lwaliraana, awo akalulu ne kamugwako ng'empisa ez'obwakabona bwe zaali okuyingira mu yeekaalu ya Mukama okwoteza obubaane. Awo ekibiina kyonna eky'abantu kyali nga kisabira bweru mu kiseera eky'okwoterezaamu. Awo malayika wa Mukama n'amulabikira ng'ayimiridde ku luuyi olwa ddyo olw'ekyoto eky'okwoterezaako. Awo Zaakaliya bwe yamulaba ne yeeraliikirira n'atya. Naye malayika n'amugamba nti, "Totya Zaakaliya, kubanga okwegayirira kwo okuwuliddwa. Mukazi wo Erisabesi alikuzaalira omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya Yokaana. Olisanyuka era olijaguza, era bangi abalisanyukira okuzaalibwa kwe. Kubanga aliba mukulu mu maaso ga Mukama, so talinywa mwenge newaakubadde ekitamiiza, era alijjuzibwa Omwoyo Omutukuvu okuva mu lubuto lwa nnyina. Era bangi mu baana ba Isirayiri alibakomyawo eri Mukama Katonda waabwe. Alikulembera mu maaso ge mu mwoyo n'amaanyi ga Eriya, okukomyawo emitima gy'abajjajja eri abaana, n'abatawulira okutambuliranga mu magezi g'abatuukirivu, okutegekera Mukama abantu abateekebwateekebwa." Awo Zaakaliya n'agamba malayika nti, "Naakimanya nti ekyo, kubanga nze ndi mukadde ne mukazi wange akaddiye mu myaka gye." Awo malayika n'addamu n'amugamba nti, "Nze Gabulyeri ayimira mu maaso ga Katonda, era natumibwa okwogera naawe n'okukubuulira ebigambo ebyo ebirungi. Kale laba, olisirika era nga toyinza kwogera okutuusa ku lunaku lwe biribaawo ebyo, kubanga tokkirizza bigambo byange ebirituukirizibwa mu ntuuko zaabyo." Awo abantu baali balindirira Zaakaliya ne beewuunya bw'aludde mu yeekaalu. Awo bwe yafuluma n'atayinza kwogera nabo, ne bategeera nti alabye okwolesebwa mu yeekaalu. N'alwawo ng'abawenya n'omukono ng'akyasiruwadde. Awo olwatuuka ennaku ez'okuweereza kwe bwe zaggwaayo, n'addayo eka ewuwe. Awo ennaku ezo bwe zaayitawo, mukazi we Erisabesi n'aba olubuto, ne yeekwekera emyezi 5 ng'agamba nti, "Bw'atyo Mukama bw'ankoze mu nnaku ze yantunuuliramu okunziyako ensonyi mu bantu." Awo omwezi ogw'omukaaga, malayika Gabulyeri n'atumibwa Katonda mu kibuga eky'e Ggaliraaya erinnya lyakyo Nazaaleesi, eri omuwala atamanyi musajja eyali ayogerezebwa omusajja erinnya lye Yusufu ow'omu nnyumba ya Dawudi, n'erinnya ly'omuwala Maliyamu. Awo n'ayingira omumwe n'agamba nti, "Mirembe ggwe aweereddwa ennyo ekisa, Mukama ali naawe." Naye ye ne yeeraliikirira ekigambo ekyo, n'alowooza okulamusa okwo bwe kuli. Awo malayika n'amugamba nti, "Totya Maliyamu, kubanga olabye ekisa eri Katonda. Era laba, oliba olubuto, olizaala omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya Yesu. Oyo aliba mukulu, aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo. Era Mukama Katonda alimuwa entebe ya Dawudi jjajjaawe, era anaafuganga ennyumba ya Yakobo emirembe n'emirembe, so obwakabaka bwe tebuliggwaawo." Awo Maliyamu n'agamba malayika nti, "Kiriba kitya ekyo, kubanga simanyi musajja?" Ne malayika n'addamu n'amugamba nti, "Omwoyo Omutukuvu alikujjira, n'amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo galikusiikiriza, era ekyo ekirizaalibwa kyekiriva kiyitibwa ekitukuvu, Omwana wa Katonda. Laba, Erisabesi muganda wo, era ye ali lubuto lwa mwana wa bulenzi mu bukadde bwe. Guno gwe mwezi gwe ogw'omukaaga eyayitibwanga omugumba, kubanga tewali kigambo ekiva eri Katonda kiribulwa maanyi."
Maliyamu n'agamba nti, laba, nze ndi muzaana wa Mukama, kibe ku nze nga bw'ogambye. Awo malayika n'ava gy'ali. Awo mu nnaku ezo Maliyamu n'ayimuka n'agenda mangu mu nsi ey'ensozi mu kibuga kya Yuda, n'ayingira mu nnyumba ya Zaakaliya n'alamusa Erisabesi. Awo lwatuuka Erisabesi bwe yawulira okulamusa kwa Maliyamu, omwana n'abuukabuuka mu lubuto lwe. Erisabesi n'ajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu, n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene n'agamba nti, oweereddwa omukisa gwe mu bakazi, n'ekibala eky'omu lubuto lwo kiweereddwa omukisa. Nange nno ekigambo kino kivuddewa, nnyina Mukama wange okujja gye ndi. Kubanga laba, eddoboozi ly'okulamusa ku bwe liyingidde mu matu gange, omwana n'abuukabuuka mu lubuto lwange olw'essanyu. Aweereddwa omukisa eyakkiriza, kubanga birituukirizibwa ebyo bye wagambibwa Mukama. Maliyamu n'agamba nti, emmeeme yange etendereza Mukama, n'omwoyo gwange gusanyukidde Katonda omulokozi wange, kubanga alabye obunaku bw'omuzaana we. Kubanga laba, okusooka leero ab'emirembe gyonna banampita ng'aweereddwa omukisa. Kubanga omuyinza ankoledde ebikulu n'erinnya lye ettukuvu, n'ekisa kye kiri mu bamutya emirembe n'emirembe. Alaze amaanyi n'omukono gwe, asaasaanyizza abalina amalala mu kutereera kw'omu mitima gyabwe. Agobye abafuzi abeekulumbaza ku ntebe zaabwe, agulumizizza abeetoowaze. Abalina enjala abakkusizza ebirungi, n'abagagga abagobye nga tebalina kintu. Abedde Isirayiri omuddu we, ajjukire ekisa kye, nga bwe yagamba bajjajjaffe, eri Ibulayimu n'ezzadde lye emirembe gyonna. Awo Maliyamu n'amalayo emyezi nga3 n'akomawo ewuwe. Awo ebiro bya Erisabesi ne bituuka okuzaala, n'azaala omwana wabulenzi. Baliraanwa be n'ab'ekika kye ne bawulira nga Mukama amugulumiririzza ekisa kye, ne basanyukira wamu naye. Awo lwatuuka ku lunaku olw'omunaana ne bajja okukomola omwana. Baali baagala okumutuuma erinnya lya kitaawe Zaakaliya. Nnyina n'addamu n'agamba nti nedda, naye anaatuumibwa Yokaana. Ne bamugamba nti tewali wa mu kika kyo ayitibwa linnya eryo. Ne bawenya kitaawe bw'ayagala okumutuuma. N'ayagala ekipande eky'okuwandiikako, n'awandiika n'agamba nti erinnya lye Yokaana. Ne beewuunya bonna. Amangu ago akamwa ke ne kazibuka, n'olulimi lwe ne lusumulukuka, n'ayogera nga yeebaza Katonda. Bonna abaali baliraanyeewo ne batya, n'ebigambo ebyo byonna ne bibuna mu nsi yonna ey'ensozi ey'e Buyudaaya. Ne bonna abaabiwulira ne babissa mu mitima gyabwe, ne bagamba nti, kale omwana oyo aliba ki? Kubanga omukono gwa Mukama gwali wamu naye. Kitaawe Zaakaliya n'ajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu, n'alagula ng'agamba nti, atenderezebwe Mukama, Katonda wa Isirayiri, kubanga akyalidde abantu be era abanunudde, era atuyimusirizza ejjembe ery'obulokozi mu nnyumba y'omuddu we Dawudi, nga bwe yayogerera mu kamwa ka bannabbi be abatukuvu abaaliwo kasookedde ensi ebaawo, okulokolebwa mu balabe baffe ne mu mikono gy'abo bonna abatukyawa, okutuukiriza ekisa kye yasuubiza bajjajjaffe, n'okujjukira endagaano ye entukuvu, okutuukiriza ekirayiro kye yalayirira jjajjaffe Ibulayimu, okukituwa ffe bwe tulokolebwa mu mikono gy'abalabe baffe, tulyoke tumuweereze nga tetuliiko kye tutya, mu butukuvu ne mu butuukirivu mu maaso g'ennaku zaffe zonna. Naawe, omwana, oliyitibwa nnabbi w'oyo ali waggulu ennyo, kubanga olikulembera Mukama okulongoosa amakubo ge, okumanyisa abantu be obulokozi, ebibi byabwe bibaggyibweko, olw'ekisa kya Katonda waffe ekirungi, emmambya kyevudde etusalira eva mu ggulu, okwakira abatula mu nzikiza, ne mu kisiikirize ky'olumbe, okuluŋŋamya ebigere byaffe mu kkubo ery'emirembe. Omwana n'akula, n'ayongerwako amaanyi mu mwoyo, n'abeera mu malungu okutuusa ku lunaku lwe yayolesebwa eri Isirayiri. Essuula ey'okubiri. Awo olwatuuka mu nnaku ezo etteeka ne liva eri Kayisaali Agusito ab'ensi zonna okuwandiikibwa. Okwo kwe kuwandiikibwa okwasooka okubaawo Kuleniyo bwe yali nga y'afuga Obusuuli. Bonna ne bagenda okwewandiika, buli muntu mu kibuga kyabo. Ne Yusufu n'ava e Nazaaleesi mu kibuga eky'e Ggaliraaya, n'alinnya e Buyudaaya okugenda mu kibuga kya Dawudi ekiyitibwa Besirekemu, kubanga yali wa mu nnyumba era wa mu kika kya Dawudi,
yeewandiike ne Maliyamu bwe yali ayogereza ng'ali lubuto. Awo olwatuuka baali bali eyo ennaku ze ez'okuzaala ne zituuka. N'azaala omwana w'omubereberye, n'amubikka mu ngoye ez'obwana obuwere, n'amuzazika mu kisibo, kubanga tebaalaba bbanga mu kisulo ky'abagenyi. Waaliwo abasumba mu nsi eyo abaatuulanga ku ttale nga bakuuma ekisibo kyabwe ekiro mu mpalo. Awo malayika wa Mukama n'ayimirira we baali, n'ekitiibwa kya Mukama ne kibeetooloola nga kimasamasa, ne batya nnyo. Malayika n'abagamba nti, temutya, kubanga laba mbaleetera ebigambo ebirungi eby'essanyu eringi eririba eri abantu bonna. Kubanga leero azaaliddwa gye muli omulokozi mu kibuga kya Dawudi, ye Kristo Mukama waffe. Kano ke kabonero gye muli. Munaalaba omwana omuwere ng'abikkiddwa mu ngoye ez'obwana obuwere, ng'azazikiddwa mu kisibo. Awo amangu ago waaliwo ne malayika oyo bangi ab'omu ggye ery'omu ggulu nga batendereza Katonda nga bagamba nti, ekitiibwa kibe eri Katonda waggulu ennyo, ne mu nsi emirembe gibe mu bantu abasiimibwa. Awo olwatuuka bamalayika bwe baava gye baali okugenda mu ggulu, abasumba ne bagambagana nti, kale tugende e Besirekemu tulabe ekigambo kino ekibaddeyo Mukama kyatutegeezezza. Ne bajja mangu ne balaba Maliyamu ne Yusufu n'omwana omuwere ng'azazikiddwa mu kisibo. Awo bwe baalaba ne bategeeza ekigambo kye baabuulirwa ku mwana oyo. Bonna abaawulira ne beewuunya ebyo abasumba bye baababuulira. Naye Maliyamu ne yeekuumanga ebigambo ebyo byonna ng'abirowooza mu mutima gwe. Awo abasumba ne baddayo nga bagulumiza nga batendereza Katonda olw'ebigambo byonna bye baawulira, bye baalaba nga bwe baabuulirwa. Awo ennaku 8 bwe zaatuuka ez'okumukomoleramu, n'atuumibwa erinnya lye Yesu, liri eryayogerwa malayika nga tannabakuba mu lubuto. Awo ennaku bwe zaatuuka ez'okulongooka kwabwe ng'amateeka ga Musa bwe gali, ne bamutwala ne bamwambusa e Yerusaalemi okumwanjulira Mukama, nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Mukama nti buli kisajja ekiggulanda kinaayitibwanga kitukuvu eri Mukama, n'okuwaayo ssaddaaka nga bwe kyayogera mu mateeka ga Mukama, bukaamukuukulu 2 oba obuyiba obuto 2. Era laba, waaliwo omuntu mu Yerusaalemi erinnya lye Simyoni. Omuntu oyo yali mutuukirivu era atya Katonda, ng'alindirira okusanyusibwa kwa Isirayiri, era Omwoyo Omutukuvu yali ku ye. Oyo yabikkulirwa Omwoyo Omutukuvu nti taliraba kufa nga tannalaba ku Kristo wa Mukama. N'ajjira mu mwoyo mu yeekaalu, abakadde be bwe baayingiza omwana Yesu okumukola nga bw'eri empisa y'amateeka. Awo ye n'amukwata mu mikono gye ne yeebaza Katonda n'agamba nti, Mukama wange, kaakano osiibula omuddu wo emirembe ng'ekigambo kyo bwe kyali, kubanga amaaso gange galabye obulokozi bwo bwe wateekateeka mu maaso g'abantu bonna, okuba omusana ogw'okumulisa amawanga, n'okuba ekitiibwa ky'abantu bo Isirayiri. Kitaawe ne nnyina ne beewuunya ng'ebigambo ebyo ebyamwogerwako. Awo Simyoni n'abasabira omukisa, n'agamba Maliyamu nnyina nti, laba, ono ateekeddwawo bangi mu Isirayiri bagwenga bayimirirenga n'okuba akabonero akavumibwa. Era ggwe ekitala kiri kufumita mu mmeeme, ebirowoozo eby'emitima emingi biryoke bibikkulwe. Awo waaliwo Anna nabbi omukazi, omuwala wa Fanweri ow'omu kika kya Aseri, yali akamala emyaka mingi. Yabeera ne bba emyaka 7 okuva mu buto bwe, naye yali namwandu akamala emyaka 84. Ataavanga mu yeekaalu ng'asinza n'okusiibanga n'okwegayiriranga ekiro n'emisana. Oyo bwe yajja mu kiseera ekyo ne yeebaza Katonda n'abuulira ebigambo bye eri bonna abaali balindirira okununulibwa kwa Yerusaalemi. Awo bwe baamala okutuukiriza byonna ebiri mu mateeka ga Mukama, ne baddayo e Ggaliraaya mu kibuga ky'ewaabwe e Nazaaleesi. Awo omwana n'akula, n'ayongerwako amaanyi, n'ajjuzibwa amagezi, ekisa kya Katonda ne kibanga ku ye. Awo bakadde be baagendanga e Yerusaalemi buli mwaka ku mbaga ey'Okuyitako. Awo yali akamala emyaka 12 ne bayambuka nga bw'eri empisa y'embaga. Awo baatuusa ennaku zaabwe baali nga baddayo, omwana oyo Yesu n'asigala mu Yerusaalemi ne bakadde be ne batamanya. Naye bwe baalowooza ng'ali mu kisinde kyabwe, ne batambula olugendo lwa lunaku lumu
ne bamunoonya mu baganda baabwe ne mu mikwano gyabwe. Bwe bataamulaba ne baddayo e Yerusaalemi nga bamunoonya. Awo lwatuuka bw'ayitawo ennaku 3 ne bamusanga mu yeekaalu ng'atudde wakati mu bayigiriza, ng'abawuliriza, ng'ababuuza. Bonna abaamuwulira ne bawuniikirira olw'amagezi ge n'okuddamu kwe. Awo bwe baamulaba ne basamaalirira. Nnyina n'amugamba nti, "Mwana wange, kiki ekikutukozezza ggwe bw'otyo? Laba, kitaawo nange twakunoonya nga tunakuwadde." N'abagamba nti, "Mwanoonyeza ki? Temwamanya nga kiŋŋwanidde okubeera mu bigambo bya kitange?" Ne batategeera kigambo ekyo kye yabagamba. N'aserengeta nabo n'ajja e Nazaaleesi n'abagonderanga. Nnyina ne yeekuumanga ebigambo ebyo byonna mu mutima gwe. Awo Yesu ne yeeyongerangako amagezi n'okukula ne mu kisa eri Katonda n'eri abantu. Essula eyokusatu. Awo mwaka ogw'e15 ku mirembe gya Tiberiyo Kayisaali, Pontiyo Piraato bwe yali nga yeewa essaza ly'e Buyudaaya, ne Kerode bwe yali nga y'afuga e Ggaliraaya, ne Filipo muganda we bwe yali nga y'afuga Ituliya n'ensi ey'e Tirakoniti, ne Lusaniya bwe yali nga y'afuga Abireene, ne Anna ne Kayaafa bwe baali nga be bakabona abasinga obukulu, ekigambo kya Katonda ne kijjira Yokaana omwana wa Zaakaliya mu ddungu. N'ajja mu nsi yonna eriraanye Yoludaani ng'abuulira okubatizibwa okw'okwenenya olw'okuggyibwako ebibi, nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo eky'ebigambo bya nnabbi Isaaya nti, "Eddoboozi ly'oyo ayogerera waggulu mu ddungu nti, mulongoose oluguudo lwa Mukama, muluŋŋamye amakubo ge. Buli kiwonvu kirijjuzibwa, na buli lusozi n'akasozi biritereezebwa. N'ekikyamye kirigololwa, n'amakubo agatali masende galitereezebwa. N'abalina omubiri bonna baliraba obulokozi bwa Katonda." Awo n'agamba ebibiina ebyafulumanga okubatizibwa ye nti, "Mmwe abaana b'emisota, ani ye yabalabula okudduka obusungu obugenda okujja? Kale mubale ebibala ebisaanira okwenenya, so temusooka kwogera mu nda zammwe nti, tulina jjajjaffe ye Ibulayimu, kubanga mbagamba nti Katonda ayinza amayinja gano okugafuuliranga Ibulayimu abaana. Ne kaakano embazi eteekeddwa ku kikolo ky'emiti, kale buli muti ogutabala bibala birungi gutemebwa, gusuulibwa mu muliro." Ebiina ne bamubuuza nga bagamba nti, "Kale tukole ki?" N'addamu n'abagamba nti, "Alina ekkanzu 2, amuweeko emu atalina, n'alina emmere akole bw'atyo." N'abawooza ne bajja okubatizibwa ne bamugamba nti, "Omuyigiriza, tukole ki?" N'abagamba nti, "Temusoloozanga kusukkiriza okusinga bwe mwalagirwa." Era abaserikale ne bamubuuza nga bagamba nti, "Naffe tukole ki?" N'abagamba nti, "Temujooganga muntu, so temukakanga, era empeera yammwe ebamalenga." Awo abantu bwe baali nga basuubira, era bonna nga balowooza ebigambo bya Yokaana mu mitima gyabwe, oba nga mpozi ye Kristo, Yokaana n'addamu n'agamba bonna nti, "Mazima nze mbabatiza n'amazzi, naye ajja yansinga amaanyi, so nange sisaanira kusumulula lukoba lwa ngatto ze. Ye alibabatiza n'Omwoyo Omutukuvu n'omuliro. Olugali lwe luli mu mukono gwe, okulongoosa ennyo egguuliro lye, n'okukuŋŋaanyiza eŋŋaano mu ggwanika lye, naye ebisusunku alibyokya n'omuliro ogutazikira." Era n'ababuulirira ebirala bingi ng'abuulira abantu ebigambo ebirungi. Naye Kerode ow'essaza bwe yamunenya olwa Kerodiya muka muganda we, n'olw'ebigambo ebibi byonna Kerode bye yakola, ate ku ebyo byonna n'ayongerako kino, n'akwata Yokaana n'amussa mu kkomera. Awo olwatuuka abantu bonna bwe baali nga babatizibwa, ne Yesu bwe yamala okubatizibwa, bwe yasaba eggulu ne libikkuka, Omwoyo Omutukuvu n'akka ku ye mu kifaananyi eky'omubiri ng'ejjiba, n'eddoboozi ne lifuluma mu ggulu nti, "Ggwe mwana wange omwagalwa, nkusanyukira nnyo." Era Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali yakamala emyaka nga 30, nga ye mwana nga bwe yalowoozebwa, owa Yusufu mwana wa Eri, mwana wa Mattati, mwana wa Leevi, mwana wa Mereki, mwana wa Yanayi, mwana wa Yusufu, mwana wa Matasiya, mwana wa Amosi, mwana wa Nakkumu, mwana wa Esuli, mwana wa Naggayi,
mwana wa Maasi, mwana wa Mattasiya, mwana wa Semeyi, mwana wa Yoseki, mwana wa Yoda, mwana wa Yokanaani, mwana wa Lesa, mwana wa Zerubabeli, mwana wa Seyalutiyeri, mwana wa Neri, mwana wa Meleki, mwana wa Adi, mwana wa Kosamu, mwana wa Elumadamu, mwana wa Eri, mwana wa Yesu, mwana wa Elieza, mwana wa Yolimu, mwana wa Matati, mwana wa Levi, mwana wa Simeoni, mwana wa Yuda, mwana wa Yusufu, mwana wa Yonamu, mwana wa Eliakimu, mwana wa Meleya, mwana wa Menna, mwana wa Matasa, mwana wa Nasani, mwana wa Daudi, mwana wa Yese, mwana wa Obedi, mwana wa Boazi, mwana wa Salumoni, mwana wa Nakusoni, mwana wa Aminadabu, mwana wa Aruni, mwana wa Kezuloni, mwana wa Perezi, mwana wa Yuda, mwana wa Yakobo, mwana wa Isaka, mwana wa Ibrahimu, mwana wa Tera, mwana wa Nakoli, mwana wa Serugi, mwana wa Leu, mwana wa Peregi, mwana wa Eberi, mwana wa Sera, mwana wa Kainani, mwana wa Alupakusadi, mwana wa Semu, mwana wa Nuwa, mwana wa Lameki, mwana wa Mesusela, mwana wa Enoki, mwana wa Yaredi, mwana wa Makalaleri, mwana wa Kainani, mwana wa Enosi, mwana wa Sezi, mwana wa Adamu, mwana wa Katonda. Essula eyokuna. Awo Yesu bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu n'akomawo ng'ava ku Yoludaani, Omwoyo n'amutwala mu ddungu n'amalayo ennaku 40 ng'akemebwa Setaani. So teyalyanga kintu mu nnaku ezo, awo bwe zaggwa enjala n'emuluma. Setaani n'amugamba nti, oba oli mwana wa Katonda, gamba ejjinja lino lifuuke emmere. Yesu n'amuddamu nti, kyawandiikibwa nti, omuntu abanga mulamu na mmere yokka. N'amulinnyisa n'amulaga obwakabaka bwonna obw'omu nsi mu kaseera katono. Setaani n'amugamba nti, n'akuwa ggwe obuyinza buno bwonna n'ekitiibwa kyamu, kubanga naweebwa nze era ngabira buli gwe njagala. Kale bw'onoosinza mu maaso gange, buno bwonna bunaaba bubwo. Yesu n'addamu n'amugamba nti, kyawandiikibwa nti, osinzanga Mukama Katonda wo gw'oweerezanga yekka. N'amutwala e Yerusaalemi, n'amuteeka ku kitikkiro kya yeekaalu, n'amugamba nti, oba oli mwana wa Katonda, yima wano weesuule wansi, kubanga kyawandiikibwa nti, alikulagiririza abamalayika be bakukuumire ddala, era nti balikuwanirira mu mikono gyabwe oleme okwesittala ekigere kyo ku jjinja. Yesu n'addamu n'amugamba nti, kyayogerwa nti, tokemanga Mukama Katonda wo. Setaani bwe yamala buli kikemo n'amulekako ekiseera. Awo Yesu n'akomawo e Ggaliraaya mu maanyi ag'Omwoyo, ettutumu lye ne ligenda nga libuna mu nsi zonna eziriraanyeewo, n'ayigirizanga mu makuŋŋaaniro gaabwe bonna nga bamutendereza. N'ajja e Yerusaalemi gye yakulira, ku lunaku olwa Ssabbiiti n'ayingira mu kuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye, n'ayimirira okusoma. Ne bamuwa ekitabo kya nnabbi Isaaya, n'abikkula ekitabo, n'alaba ekitundu awo awandiikibwa nti, Omwoyo gwa Mukama guli ku nze, kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi. Antumye okutendera abanyago okuteebwa, n'okuzibula abazibe b'amaaso, okubata ababetentebwa, okutendera omwaka gwa Mukama ogwakkirizibwa. N'abikkako ekitabo, n'akiddiza omuweereza, n'atuula. Abantu bonna abaali mu kuŋŋaaniro ne bamusimbako amaaso. N'atanula okubagamba nti, leero ebyawandiikibwa bino bituukiridde mu matu gammwe. Bonna ne bamutegereza, ne beewuunya olw'ebigambo ebyekisa ebivudde mu kamwa ke. Ne bagamba nti, ono si ye mwana wa Yusufu? N'abagamba nti, temulirema kuŋŋamba lugero luno nti, omusawo weewonye wekka. Byonna bye twawulira nga bikolerwa e Kaperunawumu, bikolere na wano mu kyalo kyannyo. N'agamba nti, mazima mbagamba nti tewali nnabbi akkirizibwa mu kyalo kyabo. Naye mazima mbagamba nti waaliwo bannamwandu bangi mu Isirayiri mu biro bya Eriya, eggulu lwe lyaggalirwa emyaka 3 mu emyezi 6, enjala nnyingi bwe yagwa ku nsi yonna.
Eriya teyatumibwa eri omu ku bo, wabula e Zalefasi mu nsi ya Sidoni eri omukazi nnamwandu. Era waaliwo abantu bangi abagenge mu Isirayiri mu biro bya Erisa nnabbi. Tewali n'omu ku bo eyalongoosebwa, wabula Naamani yekka Omusuuli. Ne bajjula obusungu bonna abali mu kuŋŋaaniro bwe baawulira ebigambo ebyo, ne bayimuka ne bamusindikira ebweru w'ekibuga, ne bamutwala ku bbanga ly'olusozi lwe baakubako ekibuga kyabwe bamusuule wansi. Naye n'abayitamu wakati n'agenda. N'aserengeta e Kaperunawumu, ekibuga eky'e Ggaliraaya, n'abayigirizanga ku lunaku olwa Ssabbiiti. Ne bawuniikirira olw'okuyigiriza kwe, kubanga ekigambo kye kyalina obuyinza. Awo mu kuŋŋaaniro mwalimu omuntu eyaliko dayimooni, n'akaaba n'eddoboozi ddene nti, "Woowe, otuvunaana ki ggwe, Yesu Omunnazaaleesi? Ozze kutuzikiriza. Nkumanyi ggwe bw'oli omutukuvu wa Katonda." Yesu n'amuboggolera ng'agamba nti, "Sirika, muveeko." Dayimooni bwe yamusuula wakati n'amuvaako nga tamukoze kabi. Okuwuniikirira ne kubakwata bonna, ne beebuzaganya bokka na bokka nga bagamba nti, "Kigambo ki kino?" Kubanga alagira n'obuyinza n'amaanyi, badayimooni ne bavaako. Ettutumu lye ne lyatiikira mu buli kifo eky'ensi eriraanyeewo. N'ayimuka n'ava mu kuŋŋaaniro n'ayingira mu nnyumba ya Simooni. Awo nnyina mukazi wa Simooni yali ng'akwatiddwa omusujja mungi, ne bamwegayirira ku lulwe. N'ayimirira waali n'aboggolera omusujja, ne gumuwonako. Amangu ago n'agolokoka n'abaweereza. Awo enjuba bwe yali ng'egwa, bonna abaalina abalwadde ab'endwadde ezitali zimu ne babamuleetera, buli omu ku abo n'amusaako emikono gye n'abawonya. Ne baddayimooni ne babavaako bangi, ne bakaaba nga bagamba nti, "Ggwe oli Mwana wa Katonda." N'ababoggolera n'atabaganya kwogera, kubanga baamanya nga ye Kristo. Awo obudde bwe bwakya, n'avaayo n'agenda mu kifo etali bantu. Ebibiina ne bimunoonya ne bajja waali. Ne baagala okumugaana aleme okubavaako. Naye n'abagamba nti, "Kiŋŋwanidde okubuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda ne mu bibuga ebirala, kubanga kye kyantumya." Awo n'abuuliranga mu makuŋŋaaniro g'e Ggaliraaya.